Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Mwebaza Mukama. Are you thanking the Lord? Sebo. Sir. Mulekera akazinda. Alabye kayaga ke. Amanya gange nze Mbonimpa Gideon. I'm Mbonimpa Gideon. Ono ye mukazi wange. She's my wife over there. Naye ekindese wano njagala kumanya gwe Pastor Iga oba ono mukazi twamuwasa babiri. I want to know whether we got married, whether we're two brothers for that. Sebo nkwegayidde kabasooke bampe katebe. I think the beginning won't be very easy. Sebo ono mukazi. Sir, this woman, maze naye emyaka 3. I've spent 3 years with her. Naye myaka 3. But in those 3 years, all the time he's thinking about Pastor Iga. Oh! Am I still be? Continue. Kati gwe ssebo ono mukazi gwe namuwasa. When I married this wife and I rented a house in Kampala for her, sir, Wanji, damompulire. Wanji. Bino simanyi buli wayebaka mu kitanda. Whenever this woman sleeps, ateeka mu kifuba ekifaananyi she kya puts Pastor Iga. this picture in your chest, in her chest. The picture of Pastor Iga. Bitambara bya Pastor Iga. He has all that for Pastor Iga. Sabunde z'anaaba za Pastor Iga. The soap she uses is for Pastor Iga. Even the soap, the jelly, all the things, they're all for Pastor Iga. Just look at her, even the necklace. So I was asking, she's my wife. But now since she loves you, I want you to be together. She's over there. Whenever she sleeps, she's thinking about Pastor Iga. Every time you tell her something, she says, I'm going to Pastor Iga. Every time she says, I'm going to pray for Pastor Iga. Are we all her husbands or? Just explain to me, mister. Now what's your problem? The woman coming here praying for here. Oh. Did she tell you that we got married? Did she tell you we love each other? I also have this. Why doesn't he put my photo in her chest, but she puts yours in her chest? I also have photos, but she's always putting yours in the chest. Let us look at the picture. What God will not forget. Wanji microphone to wanji mufumbo no mwami wange wuli wali ono gwembera naye mune mu nsawo yange.
I'm also married and I'm always having this one in my chest. And my husband is also over there. Wanji, microphone. Wanji. I also have her. I'm also married, but I also have her pictures. Wanji nyabo. Sebo. Omukyalo ono yalaba ekituufu wekiri. This woman saw where the truth is. Fenna tuli bafumbo. We are all married. Mbeerawo obulenzi. I Naye said nsabira wano yalaba ekituufu wekiri. Naawe ojja kusumulukuka olabe ekituufu. Omukyala muleke mubeere maka gammwe ojja osabe. Just be together, leave the woman, be together and come fellowship. Wanji, microphone. Wanji. Mbadde nsaba omwami ono tumwe katambaala kaffe akakwateko. Awaya yinza okuba munesi katusooke tulabe. Wanji, microphone. Wanji. Onansula wano omuteeka wano taata ono wano ate nsiiba naye emisana nsiiba naye ekiro ansula wano ono mwagala ono yajja ku mugo gw'entaana. Very much. Katuulire n'oli kyagamba omusajja. Wanji omusajja mukyasi. Ayembeera naye essaawa 24 mu nsawo yange. Oli musajja muki? Oli musajja muki? He's a soldier. Okola mulimu ki ssebo? Ndi mukyasi ssebo. He's a soldier. Omusajja ono pastor nsula naye mu buliri. He also sleeps with the tambula naye mu kuba unto with the pastor. Ssebo. Gwoba oyagala nagwe kanoonyo obeere ne abagala omukakasa mweyongere okujja mu mukakase mubatutunulize mu kamera. Wanti ekyange kiikino nange ntambula nakyo ekifaananyi ntambula nakyo mu nsawo kiikino. Nze ondaba musajja munnange ondaba nze ndi mukatuliki nze mbadde nga TV gyendaba eryengi ya pastor Iga. I watch only one TV, ABS. Ebifaananyi bino byolaba bye neetimbye. You see these photos I have? They are for Pastor Iga. It doesn't mean that he's my wife. Obiraba bino akatambaala okalaba okalaba kano ali mukono era keeko kakulazi era keeko nene kitegeeza nti omuntu aba takwagala. It doesn't mean your wife doesn't love you just because he has her pictures. Just be a grown up. Don't be young. Abeerako kyayagala naawe ojja kwagala ate tajja kunenya. Omulala buli kaseera awoza ngenda wa Pasika Iga naye ayambala essaati za Arsenal. Shati naye nga byemugamba tabiwuliriza. Addako katudde tweyanziza ssebo. Addako Sebo musumba nze kyengamba omwami ono. Nze siri weeno ndi ninye Mary okuva e Kalangala maze ennaku 2 nga nzija wano. Naye njagala mubuuza omudaali guno olowooza nagujja wanga mbeera Kalangala. Njagala nkukakase nti ne mukazi wange asula eno okumala wiiki namba n'alinnya Mary n'akomawo e Kalangala n'embeera naye. That is it. Mumukakase. Assure. Mama Sebo. Nze ngono si mugule buguzi. Nze ndi nakimira July okuva ekyabadaza ndi mukazi musiraamu. Bawanga amanye entambula zange najja wano ku lunaku lwakuna. Nze bawanga ampeza sente n'enzaayo n'ampa sente n'enzija ku lw'omwana wange. Naye nganze tangobanga n'ebifaananyi ekaji ebiri n'emiti gyange gye giri eka Yet I have all your pictures at home. You know this guy is just alabikoba muwendule buwendu. Mukama yebaziwe. Amina. Musumbanze nfa kawemba nje nensa baye kalusona ko mu kifo ate ndi mufumbo. Aibanga tayoga ku kigambo kyonna. Ono alina bbo bali musumbu wa busumbuyi. Alina kukkiriza. Alina okukkiriza ono omusajja alina okukkiriza. Libafumbo. God bless you. Muko omukazi musasule busasuzi kubanga akuyambye nnyo okuba nti osasula ennyumba y'e Kampala. Wonaavaawo nti omukazi omuleke ewaayigo ogenda abonaabona baabo jatterera mu kkubo. Sokoreke omukazi gwembeera naye omusajja gwalowooza buli lunaku nga twebase mu kitanda simanyi nateeka n'ebifaananyi bye mu kiguuni mulekedde ebintu bye buresi yawula wakati w'okwagala n'okufuna oba ekitiibwa eri ensi kati oyo
ayagala gwe so tayagala yiga ewayiga tujja lwa bizibu si lwa love ewayiga tujja lwa bizibu era tujja buli omu alina ekizibu kye ku nsi ekituleeta ewayiga kiba kizibu si kwagala omukazi wo tokkiririza nti ayagala yiga wabula amanye ekintu kimu nti alina ekizibu era oli mubuuza ekizibu ekimuleeta ewayiga ojja kitegeera katusooke tuwulire omukyala lwaki obeera olowooza nsi Lady, why do you always think about the pastor? Pastor, I really don't understand that man. All the time he's insulting me. I still don't love this man because he doesn't want me to pray. Lwaki obeera olowooza yiga? Nina najja wano ndi bubi naye kati birungi byenfunidde wano kyolaba nange njagala kulemera mu church yange paka. I've got a lot of good things here. That's why I want to stick to my church. At least God will give me another man. I'm so nice because of this jelly. This is just blessing. Not because we have a romantic love for him. No. mu nyumba yange ekifaananyi kyo nakitimbamu ekinene ne kundeberwamu y'ekitanda kyange ekyokubuliri era ekifaananyi kyo kwekiri era bba wange taŋŋaana kusabira wano ye asabira nze nsabira wano. Kama yeebazibwe Musumba. Amiina. Njagala kubuuza ono omwami ekifaananyi kya Musumba Yiga bakiteeka wano owulira otya olabanga yeebase ne pasita Yiga oba takukwasaamu kyekikunyiiza? Katuwulire wangi kubuuza nze namuwasa lwaki tateeka ekyange mu kifuba kye n'ateeka mu kya pasita Yiga? I'm the husband. Why can't he put my photo in the chest? Ekikunyiiza akutakukwasaamu akukuba mugongo kyekikunyiiza? Akuba mugongo kyekinyiiza. That is what annoys him because he doesn't give him anything a dime. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Kafaananyi kano okalaba? Nkalaba. Nkateeka ku piro yange. I place this photo along my pillow. Bw'eno omwami we mukalwanira? Iye. Mutya? Ayagala kabeere ye emitwetwe we. And the husband, they fight for that potto. Everyone wants to sleep the other side, their side. My husband just told me, go and read Pastor Iga, you're going to give back. God bless you. Come on, sir. Musumba mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Musumba olaba omusajja ono. Bangi nnyo abamufaanana. Kati bwe balaba ekifaananyi oba bo bakitwala batya? Ekifaananyi just kubeerawo nti omuntu ye musumba wo gw'owagira buli kyakola okikkiririza. Naye buli alaba ekifaananyi alaba ng'oba ki. Bantu bangi bwe bati ate si ono yekka. Befuula abatategeera tebalina magezi. And such people pretend not to understand. They pretend they are stupid. Pastor. Wangi. Ono omusajja ekyemusaba njagala kendeeze ku bbuba. Kubanga buli mukazi yenna yategeera ekituufu Pastor Iga kikyali. Teri mukazi gwenkakaza asabira mu kanisa eno atasula n'ekifaananyi ekyo. Ono omusajja sikimusumbuwa ekiri kimu bbuba. Buba. Yeri musumbuwa. Should come back in line. God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze bampita Mugisha Abdu. Is Mugisha Abdu. Yeah. Musajja wange mutolonera yamubuuza. Brother nikukusaba niwe olujuire Kampala ogaruke mu kyalo. Ebintu byekuja kupa ano si church, ano church, si katale, si hotel, si bara. This is a church. This is a church, it's not a hotel, it's not a bar. So if I have a gift to church, that's not a case. Yes.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wanji mulete mwaka zindalo. Naye pastor iga. Naye message jinastu nasindika no mwezi ogwedde bagifuna. Simanyi yokusimira byokola n'abantu bali bakulumya ngo bagala kulaba musota. Zongo yakuwa simu. Awayo Judas. Ebambi. Kale tofayo. God bless you. Oluwa dini kisebo. What's your religion? Oluwa dini ki? Mbuzo ntofayo. What's your religion? Wanji? Dimuvendes. Oli mu Seventh Day. He's an Adventist. Kati tosobola kulokoka. So can't you be born again? Tosobola kulokoka. Simanyi. She doesn't know whether he can get born again. Alina obusungu. He has a lot of anger. Sebo gamba ki? Mukama ebazo. Amina. Nze njagala kubuuza omwami ono. Nze mbeera Lusaze. Nina omukyala ayina omwana omu. I stay in Lusaze, I have a wife. Mbadde n'obuzibu bw'omukyala oyo nga ngamba njagala kugenda wa pastor Iga yava nakasongola kati njagala kubuuza omwami ono naye yeegomba pastor Iga kubanga nze nakajja wano enfunda nga 3 lwaleero omulundi gwange wakusatu nga nzija wano naye nga nzija sirina mukyala ku luno yanemeddeko nga kulaba byesi ng'agamba njagala kulaba pastor Iga era leero ntuuse wano ssaawa zibadde 12 okutuuka wano era ali awo ali waggulu kati kyenjagala kugamba omwami ono omukyalo ono kyalina okumanya ndowooza yamuwaniridde n'obulamu bwe kyatamanyi kubanga nze nakatuuka wano bingi ebize bikyuka mu bulamu bwange ndi muvuka wa myaka 23 naye njagala kugamba omuvuka omwami ono abeere mugumiikiriza eri mukyala we aleme kulowooza bintu bingi nnyo ekifaananyi kya pastor Iga kirina kyekyusa mu maka gammwe ne mu bizinesi zammwe bye byange mukubire engalo ez'amaanyi. Clap their hands for him. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosubwa programu yo Kikyolifa Tewerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.